Dagi. Yes sebo. Kirota. Sina shida je bale. Wewe tuli munnaku maziga merere. Amasanyalaze gakuyisiza gatya. Amasanyalaze gronade ku TV yange nze sirinangako mukulembeze wa ggwanga kwogera. Naye eggulo natudde ku TV essaawa nnamba zadde saa 2 nga sitemya. Nga njagala kumanya ki ekiddako. Musajja n'alyoka agamba amabba yasose mu masomero ngamba okay tugende tutambulire awo. N'agenda awo mu political rallies ngamba nga ninda yogere ekigambo bba concert events laba we yabyogedde najjeko Bujja TV n'engamba aya sente zigenze ekintu kino nga gwobadde olina ekivulu yes Papa Party yes already ebadde on yes kyakuyisiza kitenga gw'omutegeeza kyampisiza si bulungi ekisooka nti kasita okyusa date y'ekivulu for any reasons obeera olina okuddamu n'oteekamu ssente ezirangisa abantu ezibategeeza nti bannaye date yino ki empya yes so tosaba bagamba nti bannaye posteri gye mwalaba luli eri yekyaliko naye ekivulu kyalina tebajja kujja tebajja so olina okuddamu n'okola banners zokola obulango bwa TV radio n'oddamu era n'osasula bintu bingi nnyo naye bi-involvingamu ssente nnyingi nnyo eziba zigenze essaawa zino obadde otaddemu kosi za ssente nga mmeka kubanga obulango obadde okubamu amaanyi abayimbi abamu obasasudde sound omusasudde kuwulire teri before buli bolaba event ng'ogiraba oba post efulumye oba ne radio ads ng'oziwulira manya teri muyimbi gw'otanasasula venue permission okuteekayo ebipande ku streets zonna si Kampala wokka but across this country olina okusasula council olina okusasula police nze mbadde nkola ne drives every weekend Friday Saturday Sunday team ng'egendayo abantu nga 10 kitegera ne batandika okukola kerere ne baskaters ezo zonna sente ziri awo so sobola zikubreakingira wano ku kamera ne kimanyi sente nyingi waliwo omukisa ogw'abayimbi bano bagaba banaye muzekka sente kubanga ekintu mulaba baki muyimbi wa Uganda oba wa America sevu oyogera kwaliwa owe Kampala mugana kintu olaba bayo n'omugamba kintu kyayise liri pazo mugana wange komyawo kasente kintu kyayise kakati teri muyimbi we Uganda gwoyinza kuwa sente nakugamba nzikuddiza naye musasule musasire omuyimbi wano kyatunuulira ki performance jukira bambi tebalina sente endala zebakola ki zibafuna nti oba mwadownloadinze music mudownloadingira bwerere alinda just performing ku stage asobole naye okwebyezaawo so olumu waka deposit emotoka nga tekama amafuta nga gulayo obugoye awo bupya sasulako ku renti nga wako ne mama w'abaana sente nga zigwawo batononyera aba investinga kakati abantu abaguze ticket ku kivulu kyo abagenda ababadde abateteganyizwa kintu ekyo ekivulu kyongezaayo ekivulu kikyaliko okyalanga kikira maaso ekivulu twakyongezaayo maaso ate ffe tukola nnyo advance tickets ekintu kya advance tickets kikola nnyo wano ng'okola show within abantu up country ayagala nnyo in fact omuntu wa country n'okuyingira show asooka kulaba ng'omuyimbi yakoze eki nga waali nga zaawo kyova tuba tulina obayisamu ku drive n'olekaana ng'omuyimbi ali waggulu ku supercast omu n'obagana naye Chameleone wuuno Bebe Cool wuuno wootakikolera tebajja because baali bapromota beeyo bababba nnyo oli n'ategeka nateekako posta abayimbi naye ng'amanyi tebagenda kola ki kujja so the reason why tetukola advance tickets because of that perception ekiri up country. Yes. Kiki ekyalibadde kirina okukolebwa omukulembeze nga tannasalawo kintu kye yasazeewo nga mwe bapromota mwandigambye nti bannaye yandisoose n'atwebuuza ko n'agamba nti kintu kino kyandikoleddwa bwe kiti kuba ekintu tekinnajja naye ate omusajja asazeewo kyandibadde kikolebwa kyemmanyi nti si kyangu okubeera omukulembeze wano just ekiryanga era omupiira wogamba oyo gayo asambye bubi naye nga toli makati mu kisaawe I'm very sure Muzeeyi Museveni yabadde yamakinze decision eyo mu bulumi obw'ekitalo. I'll give you an example. Company singa okusasula omusolo wano ziz'omwenge Nile Breweries, Uganda Breweries kati tunuulira bw'oba okulozinza amabaala ebivvulu omwenge gye gusinga okukola ki okutambulira bantu batini nnyo wano abanywa omwenge waka abasinga bagunywera mu bbaala so ebbaala bw'oba zikulozinze kitegeeza omwenge gwe tebagenda gunywa Nile Breweries UBL kitegeeza tegenda kufuna ki
sente naawe government Uganda Revenue Authority kitegeeza ogenda kuluzinga ki sente. So I'm very sure ebyo byonna yabikoze eki yabitunuddemu, so by the time wavayo n'agamba cancelled taba na option endala. Ate bambi Kenya, Rwanda zonna ensi ezitoolodde zaali zakola zino measures naye nga Uganda ffe tugamba tetulina corona, so fe abaasimbyeyo, so olaba patience gyabako. Yes, so naye era omwejjereza n'ogamba bannange kyamususseeko n'agamba let's do this. Alina enteekateeka yonna ey'okutuula n'aba official ba gavumenti oba President Museveni ngamu abapromota twafiirwa wano ne wano twetaagayo akantu oba twetaagamu omukono kubanga tugenda kuddamu okulanga. Alina enteekateeka tugiyina ate tubadde twekozeemu omulimu buli yabadde ne show tumitinge buli omu nanga ajja gambe damage oba loss ki. Waliwo abantu ababadde bategesetegese obuntuntwe obwo birthday bwani obwo oli ajje abenyigemu abategese ebintu ebiri serious. Naye nga ensi yonna esobola okumanya honestly teweetaaga rocket science kubanga ekivulu tosobola kirangira mu bedroom. Ekivulu okiranga buli nsi buli omwaka osobola okutegeera n'ogamba eno ekivulu omusajja yafiiriddwa sente ono yafiiriddwa sente kati waliwo ajja nga yategese ka birthday yeeyo mu club agamba naye yafiiriddwa sente. So I'm very sure nti compensation plan weba weeri it will look at those priority events. Yeah. Naye nga kikyali mu pipeline tunaffe tupushinzi wetaagayo ka compensation nga mu abategesi oba kiki mwagala ekituufu. Gwe woofiirwa toyagala muntu ajja kugambe lwaki bagamba omubbi wabba ebintu byo genda olope ku poliisi. Lwaki oba olopa ku poliisi? Obeera olopa ku poliisi because osuubira poliisi eyinza okukwata eyakoze eki eyabye. So naffe munnange tusuubirayo ka compensation. Yes. Abantu babuulira event ekyaliko event yaddi after 32 days kyekiddako okyalanga oba okay, so fenna tetumanyi kigenda mu maaso naye tulinze ennaku 32 zikole ki ziggweko because ate wonna olanga mu zino ennaku 32 watiifu ziggwako gavumenti nejja negamba twongezaayo omwezi muki omulala olaba okubadde bulosi ekitegeera awo ate oyinza obuta osooka n'opozingamu n'olaba system eri etya then n'okomawo ng'oli sure oludde mu industry ebintu bino obitegeera bulungi singa ekintu kino kyeyongera mu maaso industry tutwalawa ffenna bapartners abalya music abamulyamu n'abatamulyamu ffenna tulagawa singa ekintu kyeyongera mu maaso. Kizibu by the way ffe tukyali safe nnyo era tulina okwebaza Katonda nti Uganda is still very very safe. Otunulira CNN company ezikola emmotoka ezikola biki buli omu ashatinze down. Ekitegeera restaurants, clubs, abayimbi bakute video nga tour trucks zino ezibatwala on the road shows nga zona ziparkings awo bali mu nyumba zaabwe ne ba TV presenter waka Trevor Noah akedde kuteekayo ku Instagram ali waka shagikolera waka mu nyumba n'akola graphics plan kati goli wano okyalinawo bweru okya interviewinga bali mu nyumba shutdown. So tuli a little lucky man. Tuli very lucky. Singa kyeyongera mu maaso kyekiddako buli omu mu advise because ekintu kiyinza otabuka online musabe simanyi wakoma kusaba naye sabako you need a higher power mulo tusabe bali mu industry bangi industry no yoka industry no yoka kino ekintu kiri very 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 dangerous, very dangerous. Imagine every place is shut down. Airports ziri shut down ennyonyi tezikyabuuka gwomanyi kigenda okubaawo kigambwe ate gavumenti tweet ya Robert Kabushenga omwami wa Vision Group n'agamba kino ekintu kyakisaagiramu mawango oyo nalabye tweet ye naye yanshokinze yaŋambye tukyasaaga naye tugenda kubeera ne economic crisis kati Kabushenga yayina faamu ayina ki naye olaba yeeraliikiridde kati olwo ggwe kozesa. So man tusabe and if you can stay home ngera muzeeyi we yagambye stay home. Tuyenze nnyo ddagala abantu basibule abantu abasubira ekivulu kyo basibule bannaye katusabe ffenna tuveemu mu kino tuddemu tusanyuke because in Uganda man nsi yakucakala.
era ebintu ebisinga birulayinga nnyo ku entertainment, so tusabe munaye we get out of this. Tweyanza ddala.